I really don't know. Kakati nabano it's Zara, it's a game. Kakati nkasulewa kali wakafuna tokalabanga kukubo nagira mbu bwati ichola agira mu kakata kana afuna kubwa meya oba kana afuna ku bwa MP wena mugamba katitegera wali oba kubwa meya kubwa MP twagala kuteeka yono eli Ali Boken Nubian Lee kubwa meya bamuyita Lee twagala kuteeka yo Lee gwevayo genda ku ngabo yogera keri yalo musana no lekeri ya Charles ndoza nayo yogede ko lyali tata chenye kumunyonyola yogede ko lyali Nubian Lee amanya kama tubiyendo Ali Boken dili likola sente ndozo bwe Uganda twalwa amanya go kukola sente kakati naye bogamba nti bogamba nti kwetegeka kujja mu 7 mu buyinza yes naye akwate kubo agende Nairobi aveyo agende Zambia mwekeza yero ng'Obote abenga Amin agende Libya agende Saudi Arabia no batunulira no balaba tabayina capacity by the way abo group eyo no jigamba nti chayide chabadagamba chengera nti chayengedde swearing in is this date bagenda mwekeza yero group yo position abamba fane pressure nga bati bakoleze ki by the way tabayina na capacity ekola government. They don't have. You get? Yes. So if it is power, because you are talking about power, Mukulu Museveni, who is fused with the state, ntogenda kumujja orangirire ntomujjeko jango handing over jango weyo biyenza because Trump yali aganye. You remember? Kana akarula akagwa nga Joe Biden amuwangude yagana nga asigenda kulayira nayo naye bona alemera mu office tujja kuwalula yamala bumazine bamugagadi nalinyenye nakola kye nagana biganje because amanya America ki he had even refused okuba wana ensimbi ezokutegeka transition, but that's USA buying systems buying the state, but here ntibano then who mulyanyama arangire now the new CDF mubuze ne mumayinda ina mwani tamulina by the way has he ever dreamt because that's power. So but bogamba ebyo bwiza ndo atubivuddeko mukuru buswa. I don't know whether you're also convinced beyond reasonable doubt nti bano balowooza on state power. It is not there. But bwe baba balowooza kalulu nga kalulu Rotary already it's resolved. Tebasobola kuweza half ya constituencies za Uganda. But it doesn't mean there is no dissent. Tekitegeeza nti tewaliwo abayina obusungu. Chovolaba akalulu ko Obote 1995 tekalondebwa. Obote 1985 bali bakulonda the next election in 1985 UPC nokwesimbawo teyesimbawo and Obote ended up in exile nga bivudde munda. Now that's where you want bano baberawo ne bagwira kiri kite munda kiri kitya ogenda kulaba nga biganye maybe one day. I really don't know what you call engurukira the plant which climbs on another zirugaze engurukira a cramp yes Zirugaze is about a parasite keeper. Very good baberawo ne bagwira wanaabawo kyo tunasobola okulinnyako kakati singa kyobalaga ntoli ayina amasanyalazi katababunyiriza ani anayina amasanyalazi because bali abo bamutunuulira katengeri gyamaze okukizuula ntayina ogenda kuwulira another voyage ani atayina gobadde balimbirira ntayina. That's why sikasaba nti akubuulira mazima nanga abantu twabalimba nnyo
ab'okufa ne bafa. byayogedde siri enjogedde twalimba twabalimba ab'okufa ne bafa tutanze kumuwaana ebigambo nange mpulidde bentyo nti mulimbi abantu abo ne bafa n'okufa. But let's look at but it's on record. Let's look at the Electoral Commission. Yayongeddeyo dates for nomination as a president. And okuzongerayo means nti ekendezeza ku nnaku z'okukola campaign. Zivudde ku 9 ne zigenda ku 6. And oyina districts roughly 15. So ekitegeeza oyina ennaku 6 buli district oyina lunaku lumu for 2 districts. Yes, olunaku lumu. Tebalina capacity, siraba walina capacity esobola okukola district n'ogitambula yonna woyina okugitambula ogimaleyo mu lunaku lumu otambule districts 2. They don't have that capacity. By the way, n'okuba n'ekyo oba weetaaga mu luzungu kye bayita robust secretariat etegeka n'ategeka rallies n'ebirala. Kakati balubongoya abandi badde bali mu kutegeka ebyo already nabo bali kuki banoonya kifo. Bw'obuuza Lubongoya mu mwoyo gwe kyanoonya is a salary from parliament. So our relevant, the election is already a rigged election. Ono amaze okwetolola with PDMs n'ebirala yabadde agiri aliko neyeetolola Uganda agimaze. Mwami mulya nyama yeetolola yetolola Makindye nga senga. As a mayor. Is the LC3. In the constituency. Please. Position here is local council 3. Negombor. That is the sub-county. So if you're talking about a sub-county, then Tomleta could have a president. Boba Sarora Naga answer, ya Gomborola, Miruke Meka. You see, there. But even when Kachovara Mchano Chabadabagamba, what are the issues? Mubademu in a Kampala, Muina Wakiso, Nikasa Surevalemi. At a decentralized level. You don't even have that capacity. Walwe ensonga gy'atale say y'ensonga ya violence. Bakola ensobi abaana bandu badde bakuma omuliro. Guleetewo embeera eri ya violence ebadde bawaweevu. Babateeka ku kamera kati Museveni abadde abayoolako omu bonna bali mu makomera. Atuyiriddeko omubiri because kyekyaleeta Kyagulanyi nti yali alina mujiyita ki zino politics zibali bogerako nti siza luzungu siza suit ebyegaali ebyo kati ate bwagala okukozesa egaali ate obateeka ku kamera buyo Masaka bayita ku kamera za Museveni zona n'abatunuulira bona yabakodi abamu yabatadde mu groups ze zadamulira abalala bali mu makomera kakati ayita because okubaza guno omuzimu bwoba yagala gusirisa ate togwa walagi emandwa ziri togiwa waliwo walagi bwogiwa inankandi nga guli 90% alcoholic guyinza okuvaamu ebirala kyayaffe tuguwa loko bia ne mukitereereza eyo so but bano batamidde they are bawunze tobalabako plan yonna and ne internal contradictions because bwoba tosobola kumaliriza ebizibu byo n'empuuga their differences are not ideological really nti mutuuse ku level ne ku mukolo ogwa your culture wamatikira ga Ssaabasajja omukolo gwa your identity nti ne muno bakuwadde omuintroducing is a religious leader n'otunula eno nga your culture leader ate alina okukujuka ate oli omulese you don't even say sorry. How can you hand a country? That's why you see eri wabalabye nga kuzika Galuga mugenzi Galuga nga all literally all were there nga bawa speeches because eri botandika abantu bakugoba tosobola kulumba muno you can't. That's why they are not there. Suga amanta abantu bagala kubawuliriza batotwaleyo ki kati waga
ekindese wano kubagamba Museveni mubi atukoze iki abakoze iki tuli baavu baga tuli and baavu yes kati tuli baavu ogenda kutuwa sente because they know you are right. I don't know why here kibanguyira okulimba but anyway ekirungi mwagala muntu bweyagala busuula jawa nakulya ono gaye busuula we wange byebyo siganta abantu tebamanyi nti bano babalimba they know. So you can't go with the campaign eri mchale wafano ga manyika akati Museveni mubi nnyo ngenda kumujja mubi nnyo ankoze iki nimero monde wange kasoli wange atola obwavu bututa ajazi nteke mu nsawo eyo bamulinda ku katonda nga yage modde no you see you can't take hate. You see, campaign eri. If I could be I'm allowed. giving you advice. Campaign eri is love me. I have an idea. Mpagira. You get? Support my view. Eri chikola. But bojanu ngogamba nti oli mubi. Bagamba crash the way yogera ko. Why don't you talk about yourself? And why? Because twalina yo revival this the church, the revival mission is in the church. Zaleta yo impact nene nnyo. By the way, nabine ebiralo byemuteka mbino sunglasses ebya nojanga we ambaze the rasta tusobora kujjayo kalulu. Because you must not look a hooligan. you get? So change your attitude. One mu Buganda waliwo engeri gyo tosobola kweyisa. Nofunaka. Waliwo engeri gye weyisa notafunaka lulu. Because people have got culture, people are conservative, people buying ingerijebeisa. Kati, but mugumaza population mujikoye. Nga mujirimba and kasibante nkwebaza nnyo to have told the population the truth. That you really like.